Esawe nyamwa basama. Abasama mwe bali abantu abana Uganda basobola okujja okulya kasente kaabwe ku Christmas mwe bali. Donizera musama. Ne Donizera mwali nawuliddeko nti bamukutte mu hoteli. Abamusama oyo anti wuliriza kwa gobingambi bamukutte mu ki mu hoteli nti twagisasudde n'abagamba nti sente z'abasozi ki bazibye okitegeera. So kimanyi bajja kutegeeragana neki Donizera so okutegeeragana n'abaki n'aba hoteli okitegeera. Kwa ebiseera ebisinga aba hoteli tebasobola kulwala ku poliisi nti bakusibe tekuba tosasudde eki tosasudde bills zaki z'ekifo kyobaddemu. So kimanyi bajja kwekolamu omulimu bamugambe Donizera bamukwasa amasuuka g'alina okwoza okumala ki omwezi nga gumu n'amasowaani ago biru eggwe yakole kyatambula agende kugamba ayozebuza amasowani ga hoteli. Ate hoteli ki ekirala kyoyinza okukola mu hoteli punishment ki gye bakuwa era yeeyo anti kati bo bajja kuba mu box ya ssente kati bo bajjako ssente zaabwe zasulidde okitegedde ne bakubulira nti ojja kuwoleza amasuuka ebbanga bwe riti okitegedde n'essowaani bwe zizojja ensowaani 6 buli wiiki okitegeera. Osizeko mu hoteli ez'ebbeeyi osubira hoteli speaker apartment sasobera wababya benzingira mu hoteli mulumbi kulabo hoteli ez'ebbeeyi kimanyi bwabeerawo ne kamera gundi kamera zibeera okulaba kyekigenda mu maaso. So byebimuko poliisi ajja kunoonyereza edda oba waliwo ababbi abakola ki ababba ssente z'omukyalo oyo okitegeera. Baana bajje bali baliyo maybe alina bakuba mikwano gyadde bamukyalira oyinza okuba waliwo omu yamukoze yamukubye ensoobo okitegeera. Bakuta kuba nsoobo oyinza okuba yamukubye ensoobo ku bagenyi be nenyini wajja kimanya ajja kubaatuukira banenze nalabye abantu badde mpita mukwano gyange bakoze ki bankutteyo era nabo bakole ki baba poliisi emusole bayeete bamuyambeko bokole ki boze sowaani n'amasooka ga hoteli eyo. Nga tumaliza moti ozenda kunga bbiri okumalako omwaka ki ekikoledde amawulire omwaka guno? Of course kati nze ndi artist ekinkoledde amawulire ate amabi ye covid. Tewali kira bino byonna ebirala bibadde bwebiri abantu badde beekalakaasa bulijjo abantu badde batufaako n'ekino ekya covid kyo kibadde kikoze kirala kuba ne bwebuuza ku muntu omukulu ali mu myaka 80 akugana naye muzzukulu kino sikirabangako okitegedde. Balinanga endwadde zaabwe nga tezitiisa balinanga akawumpuli simanyi eno nziku ate nga weewunye n'owempanama naye bennyini babawangana bwa chairman oyo muntu abanga n'ebitundu byekyama ebinene guba waaki guba womuluka wati tubamuwanga akatebe ku nnyininyini kwekyo ekinankani kwe yatuulanga n'asala ki n'asala emisango naye kati ne ba covid kwekweka mu mayumba tovaayo mukazi wo tusobola kumusemberera naye takusemberera omwana wo takusemberera okitegeera. So covid bwomu anyumya covid omwaka kuba gutanja buli muntu abanye vision ye ogwo mwaka kunya kumalako oya kiwatuukiriza kyonna of course nga artist na dance comedian covid abadde agenda atwala akaguddeyo naye naffe nga tutuzikiza mu talent zaffe kiwa ensonga nti already ensi eri digital kitegedde ensi eri tukozesa media houses ez'enjawulo tukozesa media platforms ez'enjawulo okitegedde. Tulina YouTube tulina Facebook tulina ogendayo ku Facebook ya Moti nosangayo ki comedy ffe tetuzikizanga ate nga comedy atambula n'embeera eyo eriwo okitegedde nti abantu omuntu aba ali mu nnaku y'amaanyi bw'alaba ka comedy olina engeri gy'omujjanjabamu mu mutima muli n'asanyuka nayongera okuwangaala nga bw'alinda ekiddako. Ffe batuyite ba stress doctors zitandisa ogezza obusajja omuntu n'atyamu okitegedde oba mpula kyonjogerako kuba kati nizo bazaniso ezo gundi vaccine nazo sirina side effect zaazo abalala nti bagikuba oba wakumala ogikuba yisayo ebbanga otandika okwekola oti okitegedde bweoyaga kubona covid weje naye omuntu okyayigana n'omuntu ng'agira ati okitegedde kati jasirimagire oli mukwana mukazi omusange oli otamaddamu gye bali okitegedde nkwagala kati abanga toli serious so bongera okutereeza eddagala eryo kwaligira tuleetera obuzibu obulidde nze bwe ndaba ku social media ne olaba ku CNN neega bane eddagala eryo temulindeemu kati eddagala ettuufu lyeririwa eryaki kale tobaka bw'omwaka Moti obubaka bw'omwaka bwebwo obuliwo kati abantu kwongera kwekuuma okitegedde bw'olina w'otuuse nga waliwo ka sanitizer kakozese oba otaga face mask giteekeko
okitegedde wansi ne waggulu ndo then era kintu kyekimu face mask ne sanitizer mubere nazo mbulira ddala abafumbo omuntu sooka omukubira akasanitizer face mask bw'ogijjako bwebbirira bwemunonako bwozaawo okitegedde okwewala endwadde endala okuyingira ng'olunyogera omuntu ng'ozaawo okitegedde kuba bagaa nti covid ne mu soft parts akolaki okitegedde kiseeza nti soft parts bweba ozigenze mugweke nnyo osobola okwefuulaki soft bagita batya nti bw'oba otuusa mu soft gundi ezo soft parts nti tokkiriza bulwadde kuyitawo oluyingira bwoti tokolaki tovaamu beeraawo kuba oviirayo ekirwadde kigenda kukolaki okitegedde so tugezaako naffe okwongera okuyokola abatusavaivinga embeera eno byebyo ebyange